basafalinga kyeno okubeerawo nga ye kamiliyoni waddi olwaleero bw'abanga ate gwe gwalinamu n'abaana nga waliako ne ku ssente ze ez'endongoye nga ate gwe omufuukidde empuuta nga bwe yagamba luli kitegeeza sobola kubeera mabegawo naye bw'oba olina ky'oyisaawo keekadde omanye nti nno ky'oyisizaawo kikola ki kimala kubanga kiyinza obutalama bulungi nga oyinza okuba olina byogezaako ne bigaana leka kubeera nasuubiri lowooza nti kino kye kigenda okusinga byonna byozookola ki byozoogezaako kiyinza obutabaamu mukisa kuba kirimu amaziga g'omuntu omuki omulala funa omusajja omulala ofumbire waba nkamiliyoni yakubonyaabonya nnyo akwerabiza ennaku yono gye yakola ki ate nekyo kigamba abakyala okulirawo nti no kamiri yamugoba wali okiwuddeko mu mawulire wano nekyo kigamba abakyala sanza nokuba n'okugendayo nga yagenda nekyo kigamba abakyala nti nejyokoma okwogera ebingi ku gye wava kita nejyolaga kati olyaga nti olaba oli eyakujja mu bazadde ne muba naye emyaka egyo gyonna bw'omwogeredde abakazi bajja kutandika okuvayo okubanja justice for brown ladies basusse ovumaganya ekitiibwa ky'omukyalo omweru nga tumaliriza I think Daniel ayina ekimuluma agobugamba ki makulu gesaga tubuuse maki ne bw'aba kiina kati kyawonye naye omayibuuza olunaku lwozi Simon njala nkugamba ekigambo kino kati nze nina experience ku ekyo buuza ntya nze ebiseera biri nga nkyafolowinga ebinjogerwako nakeberanga omanyi ekizibu ekiriwo abantu tebamanyi social media social media kintu kiri awo nsi eri awo tetegerekeka owulira nga ngamba abawagizi bange kankebereko eno nga ngenda nenkeberako eri ng'ate abawaana eri ngenda ate okukebera eno ate nga nange ebyo bakola ki kitegeeza nti abantu be munnyonnyola tebalina makulu tebalina kye bagenda kukuyamba kugattako kitegeeza ki nti rather kusirika tebalina nebye basala bo just babeerawo bwezi ogenda okulaba gundi ono nalongo kitone ate ogenda okukebera eri nga neeri nayo gyalaga embwa eyo tetegeera bannange omukazi ayogera bannange ayogera nnyo wali mutuufu nno kakati bw'otunuulira ebintu ebyo social media platform eyo nsi ndala tetegerekeka abakazi abo mubeera mutya nabo baliwo ababanga abasajja mu mayumba nze sikyabayina ng'okyabalina okimanyi nti abakazi abasinga obulungi bonna tebalina bufumbo basale gyesinga baba ku dimandi era abakazi bonna olaba bavuma abasajja beba abakazi abalungi ennyo baba ne dimandi era weebaza nnyo omukazi omulungi akyatudde mu bufumbo n'abumalamu emyaka 10-15 kati gwe bakazaala abana ameka mu Ssaalongo oba okitegeera ekirala abasajja kinalo bagamba abasajja bakwana beauty kyekitubonyaabonya Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeke bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0757-4M oba 0705-4M7-993 tufuna ku WhatsApp +97362-388-59. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com.
www.wildlifemillions.com or visit our outlets. My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. Official na josinzira okubanga totulaba subscribing akumukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gyowanga ya bitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga totwegasseko kale subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti kale tubale tuludde okukola nina Thaddeus Katumba wano bino ebyaffe ebyababiri nga tuli babiri ne Nalongo yena mwina luli ku pano naye nga tuli Thaddeus ne Nalongo badde ndudde obbeera naye kati olunaku olwaleero mbayina Nalongo ngambe mugongo gukuluma ng'omusajja mukazi omufumu mugongo bagukulumira anti omusajja yaddayo Canada ma ote buba bulwadde amangu ago oba owezezza ekirumya omugongo anti ne kali kyazimatalinga mwe muwasiza wano mu Central Region oba okipika osooka n'obuuza omuntu avaawa kati oba weetaaga ne tukutega pipe Nalongo ovaawa Nene wali kirumanga muntu ayinza kutiisatiisa bwatyo Thaddeus n'agamba nze nkwata mpola nva mbalala n'ogamba kati wano wentuuse nawe akankyusa omufalisi mondeka omugongo gunnuma kakati kababuulire ekyo kyantukako kwa Budumulasi waliwo omuyimbi wano yajja n'akuba hiiti nga yalunyankole nga nzibu nnyo kwa Budu nti nkusi tojja kuyimba nnyo bwotyo ate n'ensujja ogitwale ng'amufonvubirako ng'amulindiggula naye obusungu bwe yakomawo nabwo n'atamuviira yamutomera n'agamba ng'oyogera oti olunyankole n'oluyimba nabwo otyo maama we yalowooza buli alwogera bw'atyo nyabo yagezaako okutereeza omukono ng'omukono tegulina kye guleeta n'agamba oba omukono ngukutte bubi kati yabuda oluzungu lwafuuwa ye muzungu gyeyakulira anti ono agamba ye waabwe kati omukyogedde n'enzijukira ekintu ekyo kyali kituse so bwotyo bw'otakangakanganga abantu olaba musajja kukufumbira naye munaye ffe sayimo kambeko kyeggamba fe abantu abava mu Semba Buleeyo side tetukangakanga abantu abava Fort awo mbalala tebatera kukangakanga okujjako ng'alinawo kojjaawe ng'ono bwagaye nga bazaalayo nnyina nga bamuzaala asibukayo busibusi nga si waayo wiiki emu etumala omuntu okuba ewaayo alina kuba atya alina kuba nga taata maama ate baba taata yekka simanyi musayi guba gumala ogwo kati Nalongo oliyanaali taata ne maama bonna gye bali bonna balundi beeyo maama ne taata era toddamu n'ogamba mbuno olwebbanga eryo ffe tuli balala mukko baabwe oba ekyo kitambuza omusajja buli kiseera kuba buli saa tabaawo nze ndowooza ebyokugenda ng'alina ebizibu ayagula ebintu bingi n'akoowa kati ebyokugenda ku kyeyabireke kubanga kati gwe weruba luzibu saa lwetaaga kusenamu gogola ne kale mwattu munsiro waliddeko naye nze naakazaala omugongo kyangwa okunnuma yani yabimugambye Thaddeus yankozeeko olwo olugambo kati mbisanze awo nga nyambuka ku paka lasti nti ogenda makintu togenda wa Nalongo mulwadde omugongo ababodaboda bonnaawo ate yandiba omutuufu ennaku zino ntambulira ku booda abasero y'emakindi bayonoona emmotoka yange mafuta emakindi awo ku KFC wenywa amafuta wenkolera service napakinga emmotoka yange ngenda mu tawuni kugula birabo ku birthday ya Siraji nemmala onywa amafuta ngenda nga jamu mungi nembaga akampakingeko wano bulijjo baba baleeta amafuta basibawo akaguwa bwe bati n'omanya nti emmotoka y'amafuta ekola ki kati kwo tekaaliwo kitegeeza baba tewali mafuta ngenda okudda omanye okuva ku booda ekuleese mu kibuga ng'emmotoka wagirese teriiwe ku sheero nga waliwo emmotoka empanvu eringa omuzigo ey'amafuta benaleseewo abakola emisana nga bannyuse singa naliwa pressure nandifudde ng'olwera zeewa nga bakubira poliisi y'ekibuje ne baleeta kakaliya ne batwala emmotoka yange emmotoka y'amafuta tejjaawo naye nga bulijjo wenywa amaki wenkolera ki we baafunira amagezi agatumya kakaliya egitwala ekibuye we bandifunye amagezi agagijja wano emmotoka weetajja ne bagiteeka wali ewalala kuba waliwo ebifo ebiki manager ngenda otukawo nga ngamba nati wano poliisi zirangirira bulijjo nti ku mafuta tebakola ki ne mubuuza otegeera bulungi ate nakati nsanzewo emmotoka bananyuzo tebazituddeemu ate ngamba nti tebakola ki
park tewali na sign post lisiki tewali post yonna ekiraga singa tukiraba singa sto parking awo era nkolimira abantu basheera abo bagikola ki anti yafa bagisitula emmotoka okugiteeka ku kakaliya abo abantu abasinga ababeera awo tebagula nko ku mmotoka balina emizimu emibi bafa gakola ki bafaako gateekako kati mugende okukiirayo dips n'abagamba muwe emmotoka ye kubanga abasheero bali balowooza mbu ndi wa bulijjo wakumanyira bumanyizi si sheero zonna wabula eyemakindye ku kefusi njikolimira nsaba mukama agyokye n'omuliro yes bwe bate bakoze emmotoka yange njya bakolimira buli lunaku njya bakwatira ne mu bigali by'abaana bange ate nalonga ebikolimibombi yes wenywa amafuta wenkolera service ne bateka emmotoka yange ku kakaliya nebo bakumanyi okitegedde ne bandi bale tebamumanyi omuntu ng'emmotoka eyo mugirabawo lwaki kasitoma mwe mba muyisa bwe mutyo bwe bafulira amagezi agagitwala eri baali basobola ofuna era agagiteeka wali waki wabbali emmotoka yange yayonooneka nnyo mpya tesibalu tekanikika oyinza bakole emmotoka yange wano nakabizi yagitomera nenjekozeseza naye abo ngenda bakolimira mpaka lwenaafa era muntu agengireyo manager wa Shell bamutegeeze nti customer waabwe akomplaininga bayonoona emmotoka yange aba KFC Makindi sisobola na kubasonyiwa gatako Shell anti Shell nene yonna naye ate abanyiiza bali wali bokka wali Makindi wali company gundi nene okitegedde abankolako ekikolobera bayonoona emmotoka yange bali wali Makindi ku branch eriko KFC kuba eriwo etya eriwemu bayonoona emmotoka yange ate ne banziramu era nalenja mukuboli muyise mu ddirisa yampona buwonyi abantu batwetera okunyiiga mwana nga sitwande nyiize n'omuntu n'olira munaku muzibu ayogera yenna tategeerekeka awoza mbwawo polisi yagaana bateekewo akapande Simon oyinza opaakingawo akapande ng'okalabawo ate la parking yemu ekozesebwa n'abajja ku KFC okitegedde ate nga nabategeeza ne mbagala nsaba paakingako wano ngende mu tawuni ndabajjaamu muki be bandagira n'okundagira omanyi envuga yange simanyi bulungi vuga reverse ne bandagira bulungi nangamba stop anti mvuga mpolampola abantu ngaffe balina tuvuga buvuzi kubanga tuba bize ku masimu n'okuyiga ovuga yiga naye Ibanzagire. Abula Simon ndekanze nyina ebizibu byange. Ndeka. Abantu abo mbakolimira simanyirwe naba mukama nempuyira nga waliwo ekibadde awo mu kifo ekyo. Kale ekyo kiwadde ndowooza okkakkanyeko tadya asogamba otya. Sina tabu. Mbigenda bitya. Bwe bityo mpola mpola. Obuzeeko. Mwendi mpola mpola. Bitambula bityeno. Kakati bozze wano obadde ovaawa. Ayi n'olunyuma lwanyumye. Bade enva wangi. Waka. Boleseyo bali batya. Bani. Sekaki naabwe. Sika bintu bya kisi. Alelekera okunkyaza ne Tadia. Sogera kundetera ebizibu. Ngate biwerako. Tuseka biki. Mu bufunze bwavaayo enjune bwejja. Kala kitubuuza tuze kubusajja. Kala tudawoseka bintu ebyekisi. Kati abantu balowoleza onto bali tulina kye tutegeeza. Ate abantu balowooze. Amanyi Simon mwegendereza nnyo abantu abalina omugaso n'abatali. Osula wani. Nze sikyafa ku bantu ebagala kulowooza. Nfa ku bituufu byenkakasa bye nyina kola ki? Bye nyina kukola. Ogadde obugazi. N'ebisumuzo mbirina. Mukyasekeeranze naye omukadde tafa omu ku kyalo. Ate kati tobiwulira. Kiki ekirala? Tadi asimira ye mutera okutwe n'ogamba kati n'oyo atwegaseeko. Kati ani yabeegaseeko? Samoni yabeegattako ddala. Abeegattako aguguba. Agamba omukadde tafa omu ku kyalo. Gwe wawulidde bwe bagambye Kasuku ne Tatakapo ti bano bagala kolayo omusomo gw'abasajja nga Jostede yasookawo ani Seruga naddako ate Tadias bamukkiriza yabasembayo kubanga ate ye ayinamu ke extra kunnyonnyola. Nze nteesa Serugaggalewo. Twetaaga okubuuza abakyogedde. Nze ndowooza yange ku bitono bye mmanyiiko. Kaakati anti ne bali ku bitono byamanyiiko. Seruga atusiga climax ennungi. Nze ndowooza Seruga. Sookoleke Kasuku yagambye. Ye yamanya nnyo ebya Seruga naye okusinziira ate ku byamanyi ku Tadias. Yalina okuyemugenya omukulu. Yasaana okuggalawo sho. Era ne njagala mbategeereze wano nti nga 22 ogw'omukaaga nkuyina ebulenga. Kati tumanyi oba ggoonaggalawo nga bwe baali. Ez'ensonga z'abasajja n'abakazi zeetaaga okwogera kubanga ekyamazima kati nga tuvudde mu byolwali. Byonna byonna tubyogerako. Naye engeri omukazi gy'akyunyamu Kamiiri. Abakazi
bagamba kituufu amukole ki amukyunye abasajja abamu bagamba ne bannaye ffe tulituukako ddi okubeera nga ffe tweyimirirwa nekinzikiza n'ekintu ekyaliwo ku bize nateete ayinza oba yali mukyamu ayinza okuba teyali mutuufu naye kikyasinza nze okunnuma paka nakati tewali awuliza bize nateete yatandika ku ovulo kyayambale ne muzungu tafama tekijja wano kagambe ekigambo kino nze natula wansi nenzikakkana naye tunuulira ensi eno kuba yatandikira paka gyekomye nga katonda mukazi omusajja taliyo katonda mukazi olaba Tadias bize nateete ayinza okuba obutuufu nga bwali ogambye naye enziya gye yajjamu teyajja mu kifaananyi kya bwataata tulaba nti mubataata mubutaddemu oyagala gyatya mubutaddemu ki dabayo Tadias kati nze ondaba bwe nsanga omukazi nga mukyamu sabanalongo muwulya bulungi mutegeeza nti oyo mukyamu n'omusajja omukyamu lwa nsonga siina ki saidi njogera ntegeera nga ekyebe mpadde mu obwo obuki mu obwo obudde Saimo oba Tadias nga olwa tulabirira mwana waliwo okulabirira omwana mu ngeri nga olemeddwa lwakamanyiiro manyi waliwo omusajja nga amanyiddwa nnyo n'alemerera olabirira omwana n'atwala omwana wo n'osindika nga sene n'azikuddiza n'agamba ezo tezimala njagala kulaba ku baana nti ate tuliwo omwezi ogujja tugezeeko n'ogamba sikakuzaala ekyo nkikoze ekyo oyo omusajja bwate wajja n'ayogerako ngoba nga yabeerako n'omwana ne mulaba nga afaayokko kyandastandingika naye tetwakulabako na mukazi ng'ayiri buto nti wamutulaga tewatulagako mwana ng'omusitudde nti wamuzaala yava eri muvira okitegeera naye wafubutuka eri n'ojja n'ogwawo omulundi gumu nga kire kyankuba kakati onoosiisa omutwe oyambadde gundi ovulo olinga agenda okukanika olubuto luli bweru oyo omulenzi era asaana n'embooko lwakubanga ate sikisipaka ffe tukyazaagala sikisipaka bazirya teri lya sikisipaka nze omu kwabo batazaagala era bba wange tazirya n'oleeta omukono nga guyita ku lubuto kabulangana omukono guyita ku mayinja nze omuntu yenna ng'olina sikisipaka without responsibility kyeki ekyo nnyo bw'okyogedde ate kituufu lwabakala ebimu obifudde bingi kikubye baaba talina kyaŋŋamba kyekikulumya n'omugongo olwaddewo omugongo akyatudde kyentegeeza without what tugende wakamii twakifunye Tadias oli musajja bwe tubeera mu bufumbo buli omu asobya munne twesobya emirundi gy'otamanyi muwendo naye kizibu nnyo okusanga omusajja nga relationship eweddeyo nalanka okunyuma ebyali mu bufumbo kiki ekiyinza okuba nga omusajja kyokola omukazi Daniel twaba excellent esaza nakyalemeddwa okwerabira kakati Simon njala nkugambye ekigambo kino abakyala ng'abakyala balina ekizibu eki bonna oba abamu Tadias nkitwale anti kati olwedde n'essaawa zino tukyalindayo n'omulala era ajja waliwo omulala ajja tulina kugamba abakyala oba abantu abasinga naddala abakyala balowooza nti omusajja bw'abeera ng'ali mu bufumbo oba ng'amulina mu bufumbo nti oba omusajja alina kuba nga malayika kubanga abantu tebaawula wakati w'obufumbo ne laavu kyanjawulo obufumbo ne laavu byawukana obufumbo kigazi nnyo kirimu okwesaddaaka kirimu buli kimu oba kyegamba okitegeera era kyovola bagamba nti anti era bwesobola okuggwawo nga tolina obubeeramu era abantu bangi babeera mu bufumbo n'amala emyaka egiwera 5 oba 15 nga yandibadde yabuvaamu dda naye olw'okuba nti obufumbo kyekyenjawulo oba kyegamba okitegeera so kyenyala okugamba abakyala omukazi yenna oba omukyala yenna ng'ali mu bufumbo manya kyoba wayingirira nti omukwano kyeki kyenagamba nti waliwo enjawulo wakati wa laavu n'wabeerawo n'enjawulo wakati wa feeling yenjawulo wakati w'obufumbo ne laavu nti obufumbo oba oyingidde nga bonaogamba nti essaawa zino omukulembeze ali ku bukulembeze naye senga siki yandibuvuddeko naye nga talina bwakola ki talina engeri gyabuvaako yamala dda okulayira oba kyegambo kitegeera nti ebiseera ebisinga kyenjagala abakyala nsaba nnyo abakyala abakibaddemukko abakyala abakibaddemukko baleme kutamya batanakiyingira
amazima gali nti Sayima obufumbo bunyuma era obufumbo bulungi nnyo singa omuntu ategeera kyagenzeemu naye abantu tebategeera kyabagenzeemu obufumbo bagenda lwakatijjo oba kyegambo kitegeera abantu beesanzi nga bali mu bufumbo obufumbo era senga sinali njagala bafuneyo selebasi y'obufumbo mu masomero gaffe lwa nsonga tukakkana nga ffenna kyetugwamu asomye oluzungu n'atalumanyi ffenna tukakkana era buli aweza emyaka 18 kyazzaako okulowooza mu bulamu bwe kufumbirwa na kufuna mukazi na kuwasa so nti tukakkana nga tulina ebintu bye tulina okugumira ebisinga amaanyi g'omuntu yenna kugumira ebyo kubanza ekintu ekisinga okuneewuunyisa mu bulamu oyinza okuva ino ogamba nti omusajja nkola bwati yankolanga bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati oba kyegambo kitegeera naye ngo ate oli agamba kati oyo amanyi nekyaliko nti buli bwogazi ekino kireka mu lujjudde omusajja yamusirikiranga busiriikirizi kyekimwogeza oba kyegambo kitegeera bikyenjagala okugamba abakyala nti omukka awali omukka tewabula ate ekiyungu kyonna kibaamu omuki tewali watali bizibu tewali wantu oyinza kugenda nga wali smooth oba okitegeera naye olw'ekkuuma ekitiibwa ky'abaana kubanga buli bw'oyogera ennyo ebintu ebyo ate oba weesitaza baana tugenda kakkana nga abaana baffe betugenda okukuza ku generation eddako bajja kuba nettocha ku bwongo oba okitegeera abasajja kyogamba abedda tebayinanga bizibu ebyo abantu be bayitanga ne mayumba n'abeera n'abakazi bana mu nnyumba emu oba okitegeera oba okitegeera so naye guli gwali mulembe mukadde kati guno gwe tuliko Sayima bagamba nti old is gold era ebintu byonna ebisinga olwaleero kuva ku nnono okuva ku nnono eyo bwe buzibu edda zaali nsolo baali bantu balina ebizibu byabwe be baatukuza era tutalina kati kambeeko kyembaddiramu mwenna mbawonya emangu mulaba ekizibu kye twasinze okufuna mu Uganda mu nsi teri mukazi mubi nga muntu gwe basanze nga munaku talina kyayina n'abaako kyafuna ng'ali mu maka g'omuntu oyo omukazi yasinga obubi era buli abamayina abasinga basula ku magwa nti balina kyakukola ki omukazi oyo kyekimufuula omubi ogenda n'omusanga ng'abadde mu nnaku nga bye yeegomba okuba yayina bingi naye nga tasobola bimeekinga kukola ki kubifuna kati nojja osanga ne famire ye nga nabo balina bingi ebyabalema nga babisuubiramu ono omuki omwana ono ontegedde bulungi kati gwamuwasa gwofeesinga ebyo ebiki gwabonaabona naye gwafeesinga ebyo ebizibu kuba bwe bafunayo omusajja gwe balowooza nti akusinga ssente omwana bw'ajja nakukuta n'ennyina akukuta naye kubanga balaba ono yadde eno bakyalina kye basuubirayo naye nakino ekize bakikola ki bakyagala obwo buzibu buva ku mbeera mbi oba oluusi gwe n'ofuuka ekizibu gwe yasooka otegedde kiva ku mbeera mbi abantu bano gy'omusanga yalimu ne gye yakola ki ekirala ekituukawo omuntu bw'abeera mu nnaku mukama n'atamuwonya maalo bw'abaako akantu kaafuna ng'alina omusajja gali amaalo gonna ag'ekika amasikire gajja ontegedde atandika okwikinala ku bbaawe alaba nga kati wano waatuuse omusajja ne bwafa asobola okubeerawo era abakazi amaka gabalemeraawo ng'alina katandise okukola ki okufuna atandika okulaba nga omugaso gw'omusajja muki mutono abakazi abalala abasinga obubi beba abeefuula ennyo nti balina eddiini bajja ne Yesu Kristo oba ne Nabbi Muhammad omuntu asinga obubi ye muntu yenna akola ekintu ne kisukka mu luzungu bana bakyogera too much ekintu kyonna bw'olaba ng'omuntu akikoze n'akisusa we kirina okukoma omwewalanga ne bw'abajjidde mu ddiini tokolagana naye manya mubi nnyo alina kyakweka okuyisiza wano mu ddiini gwe amaaso go galaba ekiri nti musabi mulungi naye ng'alina ekibi kyakuulita nakyo mukyala Chameleone twali tumuwa ekitiibwa ng'omukyala omufumbo alina byagumiikiriza sikyasobola kukimuwa lwaki nti wano mu Uganda singa Chameleone yavuddeyo n'abaako kyayogera about him marriage singa buli muntu amublaminga olwaleero omusajja teyakuzibwa bannange Chameleone yatuswaziza nnyo serebu nakola otegedde nti abantu baleyo Sayima bagenda kufa tocha lwa nsonga nti buli kadde balina ekiti kye babalabiramu ye n'asalawo akikuume kye bamulabiramu omukazi n'aveeyo n'amutula ku mutwe kubanga bw'anaayogera ensi egenda kugwamu nabe ontegedde bulungi teri muntu asobola kubonyabonya nze ndi mukazi muzadde I have 8 children omukazi yenna bw'afuna stress embuto zivaamu zungalu susse mu programu eno kyali kimuguddeko ekyo naalongo kyali kiguddeko Daniela anti mpuliriza omwana omu yafa
embuto yafa ng'aliwa yafa okusinza mu yayitamu kambeko kyenkubuuza kyogamba yabasosa okufiirwa omwana njagala nsooka omaleyo example yange ogitegeere bulungi tosobola kuba nga olina stress n'ozaala omwana asooka omuzaala bulungi bamulongoosa wakiwulirako n'ozaala owookubiri situlwesi ennyingi tadi yasiza akuleetera n'ozaala owookusatu sayimo bannaye agenda kunzita omusajja bannaye ontegedde kyentegeeza n'ozaala owookumeka owookuna teri muntu mukazi ayina nnaku na stress afukumuka baana bwe bati anti nange nfukumuse bangi that's why nkikozesa kati kyetwaleese ate olwaleero twaleese oluzungu ow'amaanyi ennyo ate n'oluganda oluzibu ennyo otegedde kyengezako otegeeza kati wabula abakyala kyenjagala mutegeere nti ebintu bigaana nze nayinako boyfriend wange comedian saamukunyumizaako mumanyi nayinako boyfriend wange edda comedian nga njagala ntwale ku lafters comedian wawe Makindye nze manyi gyali omwagaza akyali mu Uganda ndi mwanyoko nalongo somesa nja kuba ono Simon anoonya okunsalaganyako ebigambo balyoke baleeteka comedian akakunyuka eddala kakwewo wakati obwongo bade binawe buntu tenegenda azo oli boyfriend wange musajja muwanvu era yali musajja mulungi oyo sekerekere tokikola kijala bikabo bi is a very handsome nakada kyali musajja muto nenze mumanyi teyali muwanvu nja kukukuba abadamu muwanvu ize musajja muwanvu kubanga kati wali muwanvu ku Nalongo ekyate mutegenda buwanvu kibwentegeeza yafuna obuzibu muzika ngeramba wangu kati abakazi kyakinyagala mukkirize nti omuntu okugamba nti nkwagala tekitegeeza nti musiru wawula walimu ebyo ebimusanyusiza mu obwo buki naye olulimi olwakugamba nkwagala osobola okugamba nti mukazi gwo ntamye singa ova ku nnono y'obulungi bwe yakukola ki bwe yakulabamu oba yo okukyusa nanti kati nsooka ompulirize nkankubulire Simon omuntu yenna watuukira okubanga yali mu Uganda n'afumbirwa kamiliyoni era ategedde ani gwafumbirwa kubanga kamiliyoni yabeera sitawa nebbanga ddene nga y'omu kuba anirule nga bwolaba ali enisikini olwaleero yali muto ontegedde bulungi ono ate ali Bungereza yaliwo atamanya kamiliyoni n'ebikolwa bye kamiliyoni wamugula ng'essanyi n'atajja kamiliyoni najja ku stage n'akubawo microphone ng'eyimbye bubi nga tayagala kumutawaanya naye omukwano gukakkanya abasajja bonna mulaba amampaati bw'aba alina omuntu gwakola ki gwayagala omukyalo oyo bw'abanga yali yaddiba kamiliyoni n'amudibulula tatuttira muyimbi yali yaddiba mbuuza lwaki njogezezza ekyo yali abeera gye basabira ennyo essaala n'atafumbirwa bantu abo ontegedde bulungi najja afumbirwa kamiliyoni asaba lumu mu mwezi njagala okotinga bulungi ebigambo byange bw'aba yali mulungi nnyo ng'era kyattunze eri abalabi bandibadde abo bamutwala dda olw'obulungi obumukola ki obumuliko kitegeeza naye yayagala kufumbirwa sereebu yaani kamiliyoni kati ategeere nti erinnya terikoleka ave ku musajja abeeko ekyala kyakola kubanga si yasoose okulemerwa nze nina n'ekyala abantu kye batasooka kuzuula gwomanyi ekigambo sooka otunulwe nawolovu kyeki muntu akyukakyuka ekyo oyinza batakitegeera ekyokubiri abala bano betwagala naddala betuwasa olumu oyinza osanga nga Dani yasiima Jose anti kati bwaba yamusiima kati ngenda kwako example gye nkuwa Saimo nze omwami wange muzaalidde abaana bawala bokka era olunaku lumu nyinayo essuubi nti olunaku lujja kufuna omwana w'ekikulu nga Farida bandetera omwana omulenzi omulala nakati ndi lubuto naye era nyinza bwe sizaala ku luno nga nkireka wajja kubba musajja nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti abakyala kyembagamba naye basajja mmwe nentwala omukisa guno okwemulugunya ku Saimo office nti nkwatiddwa bubi abantu bano tebandi bulungi kirabika olubuto gwe mugongo guno oyo mulenzi kakati nze kyeŋŋamba Nalongo nze kyembadde ŋŋamba abakyala obuvumu bw'omukyala n'amaanyi g'omukyala buva mu kugumira bizibu oba okitegeera ate abantu bangi era abali eyo abalina ebizibu eby'amaanyi era ebizito nze kyembadde ŋŋamba okulema okutokyalinga obwongo bw'abaana nsaba ekigambo kimu nti abakyala ebimu bikwekengako ate n'ekirala tekyetaaga kunnyonnyola nsi yonna omanyi tosobola kuprovinga nsi yonna oba okitegeera ebintu byonna bwakibanga abazadde weebali
nabo yabawandikako omutitimbe gw'ebbaluwa munene nnyo nawe sibe bangu anti sibe bangu neŋŋamba abazadde omuntu yenna olina era mu famire osobola okuba n'omuntu gw'osobola okunnyonnyola bwe biba biganye bireke kisigaze olw'abaana anti saimo tomanyi kintu kino nze nakula siina maama naye kintu talinze emyaka ndi mu myaka gye ndimu olwaleero n'abaana mbazadde naye nnumwa so ajjogera mu nveeko naye nnumwa okitegeera nnumwa olwakuba sina ki naye olwaleero kubanga maama kubanga edda mama tebatulaganga na kuyomba mayumba tuyombera mu nju nga bw'olaba maama wo olwaleero ng'ate ayombe ne taata owulira ng'omenyese nnyo omutima n'ogaba nnange so nze kyembadde nsaba ebizibu bibaawo ate obuvumu bw'omuntu n'amaanyi g'omuntu kugumira biki bizibu eby'amaanyi buli bw'osirika owona bingi nnyo buli bw'osirika okugamba obuzito obwo n'olema buteeka ku baana kitegeera abakazi bano balina ekintu kye beerabidde omanyi abakazi bakimanyi nti balina emimwa minene kwafe amaanyi gatuli mu mumwa edda abakazi bamanyi bangi balina obuwagizi bungi amaanyi g'omukazi gamuli muki mukamwa naye singa abasajja lumu balinyiiga n'akwogerako ebigambo ebi mbalaba wano nga mwewagala abasajja mubafuukidde ekizibu ono bye w'omusajja oyenza ofuuse tawuni saaviisi eno bakuguze eno bakuwasizza ono bye osigala olinnyirira gye wakola ki gye wava naye gw'olinnyirira takuddamu kiki alivayo n'ebigambo ebi toyo mumulaba mukaawo muzibu omukazi oyo mumulaba kyembonyabonye nze nagumira bingi yali annyogoga okusinga omusota fe ebigambo ebikakkanya omukazi n'osanawo n'ekitiibwa nekifa sayimo bitono nnyo naye gamazima obufumbo mulimu ebintu bingi bizito naye balekeraawo okulinnyirira bannaawe nga biganye kubanga si gwe wasookerako sooka weebuuze nti omubanja mbuzi bagigule sooka otunulemu ogambe nti nno simoni onnemye naye yakutandikirako kitegeeza nyina n'omulala yakola ki kalatenze nalonga lina ekintu kyemaze okulaba kubanga mujja n'ebigambo ebinene nze nyina ekintu kyesisobola nakuddamu era kyensaba Chameleon kintu eki oli maama w'abaana akole ki amuleke era yakikola musajja era agume era ye mufumbo akigume kitwalira kitadiasa okubeera awo nga sayidi emu eweereza ebigambo naye nga naawe wandyagadde okwogera kubaka nayo blackmail eri awo munange tadiasa oli musajja gwe sirika naye ngeri bwafulumula ebigambo bwabifulumula kati Simon njala nkugamba ekigambo kino kati nze nina experience ku ekyo buuza ntya nze ebiseera biri nga nkyafulowinga ebinjogerwako nakeberanga omanyi ekizibu ekiriwo abantu tebamanyi social media social media kintu kiri awo nsi eri awo tetegerekeka owulira nga ŋŋamba abawagizi bange kankebereko eno nga ngenda nenkeberako eri ng'ate abawaana eri ngenda ate okukebera eno ate nga nange ebyo bakola ki kitegeeza nti abantu be munnyonnyola tebalina makulu tebalina kye bagenda kuyamba kugattako kitegeeza ki nti lwava kusirika tebalina nebye basala bo just babeerawo bwezi ogenda okulaba gundi ono nalongo kitone ate ogenda okukebera eri nga neeri nayo gyalaga embo eyo tetegeera bannange omukazi ayogera bannange ayogera nnyo wali mutuufu nno kakati bw'otunuulira ebintu ebyo social media platform eyo nsi ndala tetegerekeka abakazi abo mubeera mutya nabo baliwo ababanga abasajja mu mayumba nze sikyabayina ng'okyabalina kyali nali simanyi eno pulogulamu yero yakulema gye twagala okukola ey'abasajja tatiasi ejja kukola abasajja nabo batuleko boyogere ku bintu kwazi bye bayisa kati mbagamba ekigambo kino badde njagala tumuliye tatiasi yakikola atya kati kagambe ekintu kino fe abasajja tuli bazadde nze olwaleero ate naddala abasajja nabagamba ffe tulina laavu entuufu abakazi tebalina laavu ntuufu abakazi bakyukakyuka balina katijjo abakazi tebalina laavu ntuufu kino kyo kikugamba abasajja ffe tulina laavu entuufu lwansonga nti nalonga omulaba olwaleero nenkubirawo n'obufaananyi ntandika n'okulowooza benyina omumuwa si kwaka yeba laavu entuufu abasajja tulina omukwano gwennyini kakati nze bwe mba ne mukazi wange ewaka namujja ne mu bazadde be oba kyegambo kitegeera
ne mudde ne mu bazadde be ne muteeke waka ewange mukwatanga bebi kubanga abakazi kimuli abakazi era batugamba nnyo nti abakazi balinga abaana bato oba kyegamba ffe kyetutwala naye tugenda okakkana owudde ekigambo Tadias kyagambye nti omukyala bwe muteeka ewange mukwatanga ki nga bebi mu kumukwatanga bebi n'oyongerezaako bugambo ki ante kati tugenda yoke nkuwe ansa entuufu ogiwulire kuba abasajja bali eyo bangi bakaaba nti bamanyi obuzibu kwe bukola ki kakati era ffe n'ekitubonyabonye era kyekyo ndaavu nti abantu bano abantu bonna basinze okufumba abasajja babadde badikiteeta nzi kyesaamanya webale kitegeera kati ngenda kusibirira entanda wowe omukazi emirembe emirembe ogimuwa wabula kamuwe entanda bw'aba azzeemu okuwasa ngalo na musaasidde kuba ate njagala owase ate sijja kakibwa nedda twetaaga ofuna Mwe omukazi baani? owase The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k Deluxe, 300k VIP and 3 million at table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704 329 539 or 0753 811 039. See you there! Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. twetaaga akole ki twetaaga awase ate mangu no si mangu wabula yekkakkanya awase lwaki nkimugamba nti mu bulamu buno obw'ensi omuntu buliroba n'abakazi abali mu kitegeere buli lwosanga omusajja ng'alina omukazi gwe yawukana naye nga gye yagenda teyafumbirwa saawa yonna akomawo n'akutawaanya kati nze ate ekyange kati kino nkikugamba ebimuli byaggwa byonna kati nze ekirungi nti bonna balina buyitamu nembumanya bonna kakati nze olwali tunyala bagamba kiri bwe kiti sokoleke nkuwa entanda ng'oseemu nze entanda togimpa sigenda kuwasa kati gimpe nga ntuuse si kati bonna wona awasiza ne basajja banno bagikole ki giwe basajja bannange sinze omusajja alina ayagala ofuna emirembe mu nju ye kola bino wammanga pangisa ennyumba mu budde ontegedde leeta ebyokulya ewaki ewaka omwana yalwadde bamujjanjabe ku ssomero waayo fiizi mu buki mu budde bw'omala okukola ebyo ebikufuula omusajja mu nnyumba yo toyolekezaako bino Tadias byayakola omukazi mukwate nga bebi omukazi mukole bwoti kakasito tukwata nga bebi n'otongezaako buno obugambo bannaye bebi bw'olinde kandibeerawo ntya bannaye kagambe ekigambo kino watayagale ku mukazi we kubanga nkyakuwa ensonga naalongo omukwano ogubaawo naye kyegamba bweyayagala ennyo omuntu omanye ekyamutukako yayagala nnyo naye okwagala si kibi namulaba wano ku bimuli yenna ng'asense busi sayima waliriddawa buli musajja yenna aneefuula mbuno gw'oyagala nnyo omukazi aneefuula mbufolowooza batwagala nnyo ne tusanyuka kati naalongo ngenda kugamba ekigambo ojja kino kutwala abaana ku DNA naalongo bw'otabatwale ku DNA ojja kujolongebwa omukazi agende afumbirwe anobe yakomewo agende bamwendeko akomewo kubanga akimanyi mboyo yansirwala akola naalongo nyankugamba ekintu kino kyenjala ogamba naalongo
ensobi siswa kitwala nti yali ensobi eriwa gyolowooza nti teyaliwa teyali ensobi kiyo olowooza lwaki baagala okutwala mu musomo nga guno gwemutwalamu nga 22 anti kati nze nfunye experience ewamma gitubuulire ekyakye nkugamba kiriwo kinaawe gyotandira benga nsobi kigyo waliwo botandikira gyogamba nti ali gyotakolanga akati nze nsobola okugamba ekigambo kino nti abasajja bangi era batuuka okutereera ku bakazi nga ayagadde ku bakazi nga 5 nga bayawukana nti ekizibu kyetufuna mu bulamu nti ebintu ebisinga tubiyigira mu nsobi tubiyigira na mu bufumbo ye problem kye nagambye nti senga kisoboka gavumenti nandibadde ngisaba netufuneyo syllabus ey'obufumbo kuba at the end of wakiri netulema kukoma who is the head of the family netukikomyawo oba kyegamba kiwulira ne bakigaziyamu mu mbeera eyo kubanga tugenda okukakana era tukakana ebbanga lyonna ng'era tulina kuwangalira oba kyegamba okitegeera kubanga nze obufumbo bulungi era bunyuma era saagala muntu ali bbali oba tannabuyingira agamba nti bubi nze nsobola okubanga nafunamu ng'omukisa omubi nganze nti oba nalemererwa naye nekyala eriyo n'abakazi abatalina kuwasibwa ekyo oyogedde ensonga nga ye tasi wakuwasa nga watawuni service eri abakazi nga bo basajja bannange eriyo abakazi nga bo si bakuwasibwa kyekisooka nti omukazi yenayinayina eyandibadde awasibwa yandibadde mugumiikiriza yandibadde asobola kati abakazi kye bayita sacrifice mu bufumbo kyo kye bakita ate ebizibu naye atalina kuwasibwa yakolaki eri abatalina kuwasibwa nga so tebalina kuwasibwa ng'omuntu oli ye alina bingi byayagala ebinene bitasoboka mu nsi yonna otegeera nti omuntu obako byewekkakanya sayimo bingi byetuyitako nga tusobola obibba naye nga toli mubbi n'otabibba naye ate omubbi abba n'ekisiimuula oba kyegamba okitegeera nti abakyala bw'omanya nti nno ofunye katumba ng'omumanyi musome manya weakness ya katumba eririddawa ekyokubiri abakazi bonna boolaba abasinga okuvuma abasajja ku social media abasajja mbwa abasajja biki baba baadiba mbuuza batya baba bakoze tebakozesa mukisa gwabwe guli nga bakyayagalibwa oba kyegambo kitegeera ne balina obusungu bafuna obusungu obwo ku balenzirenzi bano bafuna oluvanyuma bakugamba olwaleero nze ndabye ebintu bingi ndabye ebintu bingi nnyo mu bantu abaagalana eri abantu abagumidde babba baabwe era ne beezimba era ne bakola ebakoze naye ate eri abakazi babagamba nze batukole twezimbe oba kyegambo kitegeera naye ojja kwebuuza ye gwe maama wo ye yatandika tane kitaawo temwakula tebabakuza abantu kye batamanyi mu nsi tebamanyi kigambo kye bayita mukwano abakazi baavudde ku kye bayita omukwano ne badda ku by'obuyambi ne bafuula abasajja bafunamu obufunyi oba kyegambo kitegeera bajjeewo kino ekyokugamba nti nno twagalana tukolere wamu tufune oba okitegeera bo ne babeera nga essaawa zino abakazi baagala byetaago singa omukazi otegeera kikyoyina okukola mu maka nga ffe batugamba omusajja olina okumanya obuvunaanyizibwa bwo gwe obuvunaanyizibwa bw'omukazi kiki tokimanyi olaba emmoroka eyo saimo eriko side mirror emmoroka eyo eriko emipiira eriko indicator naye side mirror tesobola kukoleeza mmotoka eyo nebanga weeri era kisumuuzo kyokukola ki kitegeeza ki nti buli muntu yenna bw'abanga asookuba n'obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okukola kati bo abakyala bayingira nabo obufumbo nga tebamanyi kye balina kukolera mu bufumbo naye kyenjagala okubuuza okitegeera abatalina kuba bafumbo mubategeerera mu bbanga ki nga mumaze bawasaako nga mukyabadeetinga ebikola byabwe mubirabira mu bbanga kati ngenda kukuwayo ekintu kimu okimanyi nti abakazi abasinga obulungi bonna tebalina bufumbo basale gyesinga baba ku dimandi era abakazi bonna olaba bavuma abasajja beba abakazi abalungi ennyo baba ne dimandi era weebaza nnyo omukazi omulungi akyatudde mu bufumbo n'abumalamu emyaka 10-15
kati gwe wakazala abana ameka munana Musalongo kalate sigwe kala za musize zitatambula kiri awo size zitalengere oba kitegeera ekirala abasajja kinalo bagamba abasajja bakwana beauty kyekitubonyabonya tebakwana ntegeera ya mukazi tebabayo na budde kugitegeera mukyabona nnyo oba kigambo kitegeera nti beauty teyina makulu yadde ekyokubiri akabina nyashi kubanga boogera nnyo nyashi tewaata nyashi tewaata kati nno nze nakola save ku basajja bonna abagagga njagala olunaku olwaleero abasajja bonna abalina ssente abagagga bajjeyo bakazi baabwe basimbe layini kirumira yabajjeyo wano wahamu yatwejjereza okitegeera ne babadde nenyaaso wamu kakati njagala okulaga olwaleero abakazi bonna abakazi ababi bwe bayita ababi anti bagamba anti bo kyene kugambye nti abasajja anti wulira abasajja bamanyi nti endabika y'omukazi ninanye wano naye ankomeredde sikomerera anti njala kulaga abasajja obulungi bw'omukazi buliriddawa okubajjako kiri ekyanyaashi n'okubajjako ekyokuba nti endabika y'omukazi beauty obulungi bw'omukazi buli mu bwongo bwe buli munda oba kigambo kitegeera olw'ensonga abasajja abalina ssente abo boolaba baba ne bakazi baabwe nga bali eyo nga bafaana nga bwe beeyagalira naye ate ne bakakkana sooka ompulirize mmaleyo bano ba beautiful ba beauty banyaashi be bamalira eno ebbali be bagumalira eno omupiira ebbali era n'amaliriza omusajja n'akwata emmotoka ye n'avuga n'agenda ewaka ewa mukazi we naye lwakuba sengane Tadias nalongo ne Tadias betting entuddemu naye sokoleko empiseewo kano nyina kenjagala oyisaawo okimanyi neegendereza nnyo sikando zonna ezisera okubeera ku social media kuno kulwanira basajja ate simanyi omusajja mumusi byampe sente ate simanyi ate nze oyo omusajja tategeera omanyi nti bonna beeru nedda mbali njagala kukayisaawo nedda onaggunze nnyo nekukanka muyisizeewo ngenda kumanyirayo sikando nga ttaano ntozimenya kale ngafuna wootuula n'aba social media omanyi Tadias atunyikidde nnyo nekambeeko kyentereeza obulungi bw'omukyala yenna sayimo buli mukazi mulungi ku musajja amusiimye ate buli mukazi mulungi okusinziira ku ntegeera ye n'ekyo kya delivering ewaani ewa bbaawe era kyoba olaba osanga ng'omuntu agamba nti sobola kwagala mukazi mumpi naye nga bbanga agamba nti okuva nafuna mukazi wange ze sente zenkola ki zennina waba wagamba oze omukazi omuddugavu sobola mukola ki kumutwala naye ngenze neegendereza abasajja abasinga bava ku beauty balowooza nti buli muntu mulungi mweru abamuki aba mulungi era ngenze bwotandika okupima wano sikano ze twakatulamu wano nga tozogera zireke sinalabako omukazi muki muddugavu abeeru bali bajjudde muli nakyo nno kimpadde okufuna obudde anti era abamweru kimpadde obudde okukifumiitirizaamu nti ekitegeeza abakasajja mulina okutandika okubeera abagezigezi naye nalongo abantu baba bagenda mu bufumbo nze nina ekyendowooza titulina bye tutunuulira kati mmwe bannaalongo ogenda mutendeka kisenge mutendeka mpisa nze ku kisenge navaayo sayimo bwe nali nzija mu mawulire nakitegeera nti omuntu watuukira okusembereza ewuwe aba amaze okuyingiza ekisenge kitegeeza bino by'omuwadde aba amaze okukakasa nti abyagala kyava abijja gy'oli ewala abiteeke ku ki naye abantu bonna ekisinza obbaawukanyaza embeera zino zetuyitamu ez'obuntu eza bulijjo kati nze ndowooza nti ekisooka omusajja bw'aba ayagala omukazi omuwasa yasooka omugoba n'afuna akawala akakataakati akalungi bw'amuzaalamu abaana nga basatu ate omuwala ono asooka adduka n'ayisa omusajja omuwala n'akula oba otegeera kakati tutuuse mu myaka kati wa 35 kwameka kati ate omusajja abeera muto bange muto nnyo kati ate gibeera gya myaka gya mukazi kunyweza musajja ono annyo ng'akozesa obwongo asobole obweza emyaka maka 5 kubanga ensobi omusajja zagenda okukola wakati w'emyaka 4 ku 5 zisobola n'obbaavuwaza era wosanga nogamba oli omukazi nga tata bbaawe lwansonga nti tamutta kubanga tayagala kudda mu biri ebinene ebisinga
kati ojasanga omukazi agamba nti nedda nze omusajja mwenzi namutadde naye nga yerabidde nti obulamu bwa pusi singa nange bwentoba okufuna naalongo ng'okyali muto naawe bw'olina okutoba okunyweza mu kaseera we tulooleza nti olina okunyweza anti kati kambeeko kyenkuddamu Simon obuuza ekintu kye mmanyi obulungi nga n'ekizampo nze kennyini kuba nkuzeemu Simon omusajja bw'aba akukwana asobola okukwana nga muyina kubeera naye mwetetenkanye obulamu bukole ki butambule nga talina byazze nabyo abakazi bwe tukolera ensobi weewano ng'omusajja yakakufuna omusajja oyo omusanga obulamu mu bupanga n'omugumiikiriza naye nga bwakugumiikiriza kati bwe tugenda tukula tweragajjalira nnyo abakazi buli lwe bakuwa obwannannyini era obulabe buno buli nnyo mu maka abasajja abagassa empeta bajja kunjulira obulabe obutuukawo nnyo nti omukazi aba ateredde alirakisinga nti nze bawange yampasa buli kintu kyalina nkirinako omugabo kubanga empeta kitegeeza byabugagga byabba abadde batakimanyi kati omukyala atuuka n'alirakisinga n'alya nnyo n'agejja obagamba bannaye mugende ku supermani bakunyige masajja osale amasavu tawulira gula kayuke bode shape apo bannanga oshepinga omubiri bawo omunyumire takola ki yo obwongo bumugamba nti nze ono namuzaalamu abaana yanzimbira ennyumba kyova olaba amaka agasinga okufa gafa nnyo abasajja baffe bali mu mirembe wandibadde ogamba nti nalongo ne bbawe ne bakozeemu ate awo we gakola ki lwaki we gafiira nti abasajja mu nsi batukola ensobi emu bwenzi bonna bonna abasinze okufiira obufumbo bw'obabuuza bawe yakukola ki yakola ki yayenda naye beerabira nnyo ensonga lwaki omusajja yakola ki yayenda omaze okweragajjalira ebbeere likulukuse liri eno kuba buli mwaka oguyita mu mukazi gubaako kyegumukola ki kyegumukyusa kitegeeza yes olina okwerwanako ennyo osigale ng'olwana okubeera oli omuwala gwe baakola ki gwe baakwana kati ate fe abakazi kye tukola ng'emyaka gigenze gikuwubira akatambaala kwe kweragajjalira ennyo ne bbaawe omuteekako omumwa kuba omufunako obujja otegedde omufunako obujja butya olaba muto nnyo olaba ng'abamwegomba ennyo bw'alwayo olaba ng'alina abawala baava okukola ki baava okulaba kati gwe buli olaba mu ndabirwamu n'olaba n'ekifaananyi kye eky'emyaka 10 emabega ojjula okunywa obutwa naawe ono gw'olaba takulabikira buki bulungi kyokka ate omusajja mufo kyewandibadde omulaga empisa kuba teri musajja tayagala mirembe mu bulamu ne bw'oba mukazi we mukadde naye ng'amuyisa bulungi lazima ayenda kumukadde gyetusinga okwagala kati problem gyemaze okulaba mu bakadde baffe oba mu bakadde gye tujja abakyala oba ensonga y'abazadde nayo nkulu nnyo wakati nga tuli mu kuswerengerera bakoze ekimala sayidi y'omwami n'ey'omukyala kakati problem weeri maama tabuulira mwana we ye byayiseemu ng'akyabulimu nga bwamulema wadde nga bwamulema tewali buzibu kubanga abantu baawukana naye nti abazadde naddala bamaama tebatuulako na bawala baabwe babuulira bo mwe bayise kati nja kuwa example olwaleero nti olwaleero omuzadde omukyala asobola okukwata n'akuba omwana we ng'ali mu biseera bya adolescence naye nga naye akimanyi nti ebiseera ebyo bizibu nti nandikutte nti omwana wange omuwala kuba nakiyitamu oba kyegamba kitegeera kakati ate bo kavubuka neka 15 16 we watyawo oba kyegamba kitegeera nti olwaleero nze nga taata ntuula wansi nenyonyola mutabani wange oba kyegamba kitegeera nti okusinziira mu myaka egyo gy'olimu nalimu eki naye abazadde tebafuna budde bunyonyola ku baana baabwe bayitamu kubabuulira kuba yajja kirabanga feeriya nti omwana ajja kundabanga feeriya naye nga tukakkana nga obufumu bw'omusindikamu kintu kikazinyeera kinene nyeera kiki kyamaanyi nnyo oba ye kati abazadde bafunye eno enjogera ya generation ya leero oba kitegeera bo batambulya mbu ku mulembe oba kyegambo kitegeera so omwana olina omumubuulira awo mwe bakyamu mwabawasa tutya lwaki mwe bakyamu olumu ngenda gubasalira tadiyasa omukazi yenna bw'alemu obufumbo aba n'ensonga lwaki bumukoze eki kuba okulemwa kyabuki kyabuntu naye osabanga nnyo mukama nti nazaalawo bwe yalemwa obufumbo yafuuka ki awo weetegerezangawo nnyo ng'obuuza ono gw'ogenda okuwasa ti naye maama abeera wa
oba ontegedde akola mulimo ki waliwo ebintu etutagenda kumenya wano ku media olw'okumenya abantu emitima otegedde naye nga waliwo ebintu biwandisinziddeko okutwala omukyalo ono gwokoze eki gwofunye ekirala ensobi wemuzikolera abasajja owasa omukyala ng'olwokuba sengaawe mukwano gwe w'ekampala oba sengaawe obufumbo bwamulema naye olw'okuba gw'alinako oluganda y'alina obuwulirira omuki batono nnyo Tadias abasobola okwogera obulungi ne batuukiriza ebigambo mu ekyo kye basenga bapangisa bapangise otegedde okitegeera basenga nyini banaalongo soko ompulirize Tadias olwaleero bwe baanetera omwana omuwala ewaka mugambe ebyo okusinziira ku experience gye nkola ki kye nakugambye gy'omanyi gye ndimutude naye waliwo osenga w'omwana nga yafumbirwa abalenzi n'afumbirwa n'anobayo mu mwaka wali n'azaalawo omwana n'anobayo mu myaka 2 otegedde yali mu kubuulirira ono gwe batwala tekyandibadde kibi nga amubuulira lwaki byayiseemu ng'experience ye obubi bwakyo buli luddawa omuntu ono alemeddwa abasajja bana ng'abazaddemu abaana kitegeeza naye abaana emize emibi egyamulemye abasajja bameka naye ate baba abulirira ono omwana tamugamba mizeege miki wabula amutegeeza oli omusajja yankola bwati mwanange walanga omusajja atanso kyukakyuka bwati buli muntu yenna yalemu oyo atandise bwatyo Bosco bwe yankola kino kijje kunze atandikira ku kibi kiri kali akantu kanguwa okunyiga noga Simon watu watanga anatekumanyira atera n'ekyo yakyenjawo wabwo omutwala Tadias alina okuddayo kewaabwe nga mufunyeemu obutakola ki butakkaanya ebyo ebigambo byagenda okugenda nabyo ebyabaviiddeko obutakkaanya walowoozezaako kusengaawo oli atalina muntu yenna waali ku baana be yazaalamu yabihandolinga atya enga bwe yakikola naye bwagenda omukola ki omubuulirira njagala ebigambo byange obikootinge bulungi kati bamaama waliyo abakyala nga basingo mothers naye nga abaagala nnyo abaana bwe babeere mu buki nga kyawulira kyeyandyagaliza omuki naye waliwo neyanobayo n'ayingira kirabu endala ontegedde waliwo kirabu ziziri 3 zesigenda kumenya wano olwaleero nga bannazaala bammwe olwaleero ze bakola ki ze balimu kakati omusobera kugamba ki mwana mukazi we Simon njala tukubaganye ku birowoozo ku kintu kino nti abakyala abatupiika nnyo emikolo nyanjula nje njala okubuuza at the end of the day omukolo gw'okwanjula guyamba ki guyamba mukazi muweesa kitiibwa waabwe kubanga nandibadde ngamba bwe nti olwaleero abantu be nayita mikwano gyange okujja okumpeekerako nga bandaba nnina nfuna omukyala nti be baliwo ng'abajulizi si bwe kiri nti bwe bukya ku makya nga waliwo oba ekibaddewo be bandibadde oluusi bayambako oba kyegambo kitegeera amaka obutasaasaana kubanga ekinkozesa omukolo nempita Simon nempita n'oli ne tulya emmere mwana ng'afunye omukyala lwaki bwe tutuuka mu mbeera y'okwawukana oba y'okubanga tewali butegeeragana mu maka kubanga nakuyita ntwala mukazi waka obuzibu bwe buti Tadias ekisooka nga n'emikolo gye mukola ennaku zino ogenda otandika okukola enteekateeka y'omukolo ng'olinako ebitundu 20 ku buli kiki kati n'otukooya nnyo ng'ogenda okukola omukolo n'otayagala kuddamu kutukooya ng'amaka gakoze eki singa maybe omukazi ba wasa wabangi kyategeeza mwamusonda bangi singa wali watuyita buyisi nti bannange ninayo omukolo nga 15 mbadde nsaamu nego Simon omanyi lwaki basonda omukolo kati kambanguyize ono kyabadde ategeeza nti engeri yali agenda okuwasa n'ayita ku bantu ab'ebitibwa bamuwerekereko bandi badde nga bafaayo nnyo nga balaba omukazi amufuukidde empuuta singa nze awe mbadde njagala bagamba nga tudde waliwe twatandikidde okusobola mu maliriza Mayanja family ekoze ekimala kubikolwa ku ebiri mukola mutabani waabwe mu ngeri ki mu ngeri yonna anze nawulidde mama yavudde nze kale nalabi na social media na mama agamba nti asaba muwala we aveeko mu mawulire ekibuuzo mama ne muwala byamwogerako yandisize mu mawulire kati kambeko kyentereezaamu katono Saimo obuzibu tuyina tetwamanya Kamiri bwe yali awasa omukyalo oyo yamujja waani manyi waliwo famire nga teziwasibwamu nga ne bwona abamugumiikiriza otya kali kalombolombo era ajja kukola ki ajja kukulemerera waliyo famire mu bulamu nga bo tebalina nsonyi ontegedde bulungi naye olwokuba mwagala nnyo abantu abeeru ababerebuusa enkya n'eggulo ng'ojja kuwunzika wuliriza kyenjagala owunzika nakyo ng'ogenda kuwunzika nga walaba byuti akaana kalungi nnyo naye ng'ebigoberera okumufuula mukyala wo tewabiwa buki tewabiwa budde kubanga leero Tadias agambye bakazi tubapeeka emikolo
naye nze mpa nnyo omusajja ekitiibwa awasa omuntu gwakkiriza nti kamuwasa olw'ensonga bweti nga musajja yagikola ki nze noonya outcome y'emikolo egyo nga jaggwa aba awasizza omuntu gwategedde obuki obulungi naye mwenna abawasa ekinyuma omwana yamyuse nnyo bannaye kakyotala kalungi nnyo bannaye ate kano kejjinja kayitiridde mugenda kukaaba nnyo lwaki nti abantu bonna teri kintu kiyimirirawo Simon nga tekiyina background ekintu kyonna ekitaliiko background yakyo gy'ogamba nti maama bwe yakola bw'ati senga n'akola kino kubanga abantu abo singa badde baatuuza omwana oyo ekimala yandibadde akimanyi nti omuzadde yenna omukazi afiiririra abaana be ate abaswalira kitegeeza nti kubanga kati tuwa batanakiyitamu nti fe abasajja tutunuulira sayidi emu yokka ndala mwana yayinyiridde yamyuse netutakola research kubanga kyenjagala obategeeza Katumba si buli amyuse nti ajja kubeera mukagundi si buli abigudde nnyo ti omwana ebbina lyayitiridde lino nti lina kutuula waka wuwo bakiyita nyaasi kale enyaasi gy'ogambye tekitegeeza nti buli alina enyaasi agenda kubeera mukyala Katumba yensonga lwaki omusanze n'enyaasi nga tewali amututte neddala nakulinda alemeddwa banno ate era bangi era abakwanibwa nga buli akwana alowooza ajja kumalako n'oyo otegedde kyentegeeza ndi omu kwabo abaakula obulungi yadde ndi mumpi saagala ogambe nti mbalinako fitina bonna naye kyenjagala okutegeeza kiri ki nti abaami bonna mba muwasa kubanga mmwe koozi y'obuzibu bwe tulina olwadde mwava mu mbeera z'ekisajja ne mwefuula bakazi bye twandikoze mwe muli mu bikola ki nkwagala nnyo bannaaye boona agenda n'abeerawo nti omusajja alina obusobozi obulabirira amaka ge tabeera mu ebyo bigambogambo by'abakazi balina kubeera nga bakkiriza nti omwami akomye we waki n'ayagala mukyala we mu ngeri esaanidde wabula emuweesa ekiki ekitiibwa ne kasita omusajja alina ayenjebuka nga omuntu gw'olina alinga akuyamba obuyambi n'abaana bagenda feesinga nga muli ku YouTube kubanga ono omuntu wamwagala nnyo n'alowooza nti akuyamba buki naye okwagala akuyamba buyambi no waliwo okwagala omusajja kwalina okukomako omusajja gwe baawasa talina buyambi waka yasaana okuvunnama n'abeera ng'agonda nnyo ne bamukubamu ne kumpi naye omusajja ali bize nga yakolerera famire alina waalina okukoma nga bamuwa buti ki kitiibwa gwe bakugambye wali ewa kitaawo olina kiwakola nga kimuyisaamu amaaso kati omusajja alabirira gwe n'abaana babanga taatawo lwaki okola ebimuyisaamu amaaso wabula olwaleero nja kunenya famire yakuza omukyalo oyo lwaki njinenya tenze bankuza baŋŋamba nti omukazi yenna gwe bayita maama afiiririra abaki abaana be era abafiiriridde nze sayima osobola okuba nga olina kyonkoze nga kibi nendaba nga bwe naakyogera nekirangibwa abaana bange ku ssomero nja kuba nyina kyembatoolako olw'okuba nze maama waabwe n'ennyambala eyo choice embi gye nalonda kuba abasajja abatali kamiiri baakola ki baaliwo beyasobola ozaalamu abaki abaana n'akyuzinga kamiiri ku lw'abaana b'abakulu abatuuse n'okulaba byayogera yandibadde akkiriza teyafiirayo kyekisooka ekyokubiri akkiriza nti bamubonyabonya ne kimulema n'anoonya obulamu obuki obulala bw'aba ali bulungi mu Amerika gye yalaga nga bw'alaba tewali nsonga lwaki alaga mbu alwanirira Bannayuganda abakubwa eno bayita nze buli siini ebaayo naalongo waliwo akaaba wano akaabira omusajja yange oyogereko naye tajja bayambira Bulaaya akomewo wano bw'aba yagala bayamba nnyo abayambirewa ng'abatukako fizikale so sikola bino ebiweebuula abaana be kuba bw'aba yamukuba talina lubale lwalaga baana ekyo kimu ekyokubiri yakukuba n'omuleka naye n'akuleka n'asirika singa kamyonyi abadde alina bugambo bwasajja sojja omukazi ogamba waaye gwe badde otankuula omuki ye ekimugaana okwesonyiwa ono gwe yazaalamu abaana abasukka mu babiri kino nakyo kikulu naalongo olina abaana 8 nina nakuzaala omwenda oli lubuto lwa myezi 2 gwe nyinamu essuubi ndabwo naafuna omulenzi God forbid singa oyawukana n'essaalo naalongo nno omukisa gwe ogw'okuddamu okugenda mu bufumbo n'oteera kuba mutono yes lwansonga nyina abaana bangi ande kitegeeza ofuna omusajja akwagala asooka n'alaba obuvunaanyizibwa obungobeera ekyokubiri n'abaana bakuze otandika n'obutamwesiga bo bakuze omusajja akomawo ogamanyi wakyabwera oba ontegeera wadde bwasanyukira ennyo omwana wange ntyamu kati naye mu byonna tubyogera n'omukazi eyava mu maka amakatuli kyamalungi ennyo oba ontegeera beba bafuula ennyo abasabi nga basobola n'okubeera nga naye bamutuuza naye n'abakonvinsi nagamba badde naye taata ne maama ono omusajja gwenkola ki gwensiimye kuba kyemmanyi dani agenda okufumbira ne kaminiyo ng'amukola ki ng'amumanyi kati
Ddaalongo tewali kintu kirumanga bintu ebyatwogerwangako babiri nga naawe okikola ki n'osanga ku ssimu nga maama ali mu kunfuteekera oyo omusajja omuyaaye oyagala waaki ng'erina mu loud speaker naawe omusajja n'obikola ki n'obiwulira naye kugamba nendoza maama omukolaze ki omusajja n'agumya n'agamba bebi tokola ki tofaayo we shall disappoint ki final time neetuka nga be baali bakuwooninga omusajja bye bimu byakoze ki kati obusungu obwo ate kati nze kyenjala okugamba Simon kino njala nkigamba abakyala bonna abantu bano bonna boolaba bali bize balina ku byabwe birala just obayambako buyambi nakuyamba ezo app kufuna marketing bantu kuba bawali oba kyegambo kitegeera nti olwaleero byoba wayitamu kikkirize kuba yabajenvuddewo abantu bonna olwaleero bayimirira ku butuuki n'agamba bwe nali emyaka egyo nali bwe nti nalina akasaati akayero simanyi twafumbanga bwe tuti kitwale nga gyenvuddewo oba okiwe respect ng'okyali mulamu kubeera abasajja bangi percentage y'abasajja abali mu makomera nga bayisawo by'abakazi abaana ne babatema abaana ne babatawa ne bakola batya bangi nnyo naye obanga tewakituukako nze mbadde nsaba okusinga abaana bano kuba tokyalinga bakazi mmwe nsabayo ekintu kimu kyokka mu bulamu ekintu kimu mu bulamu kye mbadde nsaba kubanga at the end of the day abaana beetaaga taata nti buli bonafuya erinnya lya taata tekisoboka buli bonafuya erinnya lya taata kubanga taata alya kulinnya oba kyegamba okitegeera taata alya kulinnya makampuni mangi ag'amaanyi goyinza omukola kikuba manyi omulimu gwe nze kyembadde nkusaba kintu kimu kitwale nti kale Jose wa omusonyiye olw'abaana okiveeko okkiriza kuba okitegeera ngo tumalirize kakati ogambye nga omuntu mwayita mu bintu bingi nga bamukuvumira n'ogumiikiriza buli mukazi yenna musaba ayiga okugumira okusalawo okwakkirize nti nasalawo bubi buli lwoyanguwa okukkiriza nti nasalawo bubi kikwanguyiriza obulamu bwe okutambula amaki ne weeyongerawo kubanga si kyasusa okusalawo mu bukyamu ekyokubiri kandowooza nti talina kabadi ke basa amanyi bagamba babeera mu ezo ensi bakola obubadi bungi pozi nga abadde alina olupapula lwakyanoonya nayagala apuluvinge nti omusajja yampisa bubi okumanya yampisa bubi nayogedde ne mawulire nenkola ne YouTube okwogera byeyakola ki kuba si buli agenda ebweyo nti agendera ku people power oba ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala abantu bagesobola okubawo ne ngamba nti omusajja abadde antulugunya ayagala kunzita lwakuba nzaala abaana bawala okitegedde yes bw'aba nga alina kyayisaawo tetumuyinaako buzibu naye era nze mbumuyinaako kubanga abuyisirizaawo mu kutta erinnya ly'omuntu omuki era kyayisaawo sikisabira mukisa na gutya kubanga erinnya terikoleka mmanyi basafalinga kyeno okubeerawo nga ye kamiliyoni owaddi olwaleero bw'aba nga ate gwe gwalinamu n'abaana nga walyako ne ku ssente ze ez'endongoye nga ate gwe omufuukidde empuuta nga bwe yagamba luli kitegeeza sobola kubeera mabegawo naye bw'oba olina kyoyisaawo keekadde omanye nti nno kyoyisizaawo kikola ki kimala kubanga kiyinza obutalama bulungi nga oyinza okuba olina byogezaako ne bigaana leka kubeera nasuubiri lowooza nti kino kyekigenda okusinga byonna byozookola ki byozoogezaako kiyinza obutabaamu mukisa kuba kirimu amaziga g'omuntu omuki omulala funa omusajja omulala ofumbire waba nkamiliyoni yakubonyaabonya nnyo akwerabiza ennaku yoono gye yakola ki ate nekyo kigamba abakyala wabulirewo nti no kamiri yamugoba oli okiwuliddeko mawulire wano nekyo kigamba abakyala sanza nokuba n'okugendaeyo nga yagenda nekyo kigamba abakyala nti nejyokoma okwogera ebingi ku gye wava kita nejyolaga kati olyaga nti olaba oli eyakujja mu bazadde nemba naye emyaka egyo gyonna bw'omwogeredde bwotyo abakazi bajja kutandika okuvayo okubanja justice for brown ladies basusse ovumaganyitibwa ky'omukyalo omweru nga tumaliriza I think Daniela ayina ekimuluma agobugamba nti makulu gesaga tubuuse maki ne bwaba kiina kati kyawonye naye omanyi bw'oza olunaku lw'oza lulanga okulowooza kufa kubanga nti buli bw'otunulira akaanako bakaze kakuyita akagamba eddadi oli ankubye wakati mukakano negera ku makyanga siribuka n'ayita atazaalanke obutabukola ki tabimanyi kati I understand what time wetu kanti Daniel kyali muwala muto kyalina obulamu kyalina okutambula naye ate olina abakutuze eki abakutunuulira kyovala abantu ojja kusanga nti kiyinza oba tekyatambula bulungi naye gwe wandyagadde okubeera jjajja ng'abaana bazze bava mu bufumbo kakati kano kaseera kakutegekera abaana kubanga okuze
tokuze mu myaka naye okuze kubanga abaana bakola ki obalina so kati nze ndowooza nti Daniela kyatawadde budde kituufu kyakola kirungi ye gyali netawadde budde baana bano ate naye si kirungi gyali kimulabisa nga alina ekizibu ku mutwe ne mu maaso mu future simanyi kubanga sinatuuka mu 11 nze ndowooza ekintu ekikyasinza okukaabya maama ye maama eyazaala first born omusajja n'amuddukako ng'ali mu makage alina gye yakaddiira muwala bwe najja n'amugamba maama omusajja yanzaddemu omwana n'olera omwana n'omuzzukulu nze ndowooza ekyo kikinyala kimuddizaayo ddala wali we yali n'agamba mukama kano naye kino kiki ennakukola ate okikoze n'omwana wange naye nga teye tebaamugoba mu makage kuba kamiyita wasanga nze kyembadde nsaba Daniela omanyi Daniela wadde abadde mukyala wa Chameleone ewaka era naye abaddeko n'abamufollowinga okimanyi nti nno olwaleero Simon abantu bangi abamenyeka ennyo emitima ng'oli asibidde agamba nti Simon ne bukya ku makya Simon nga alina kyakoze ekyokubiri ffe ababaddeko mu bufumbo tetulina nnyo kulaga batannabuyingira nti bubi kubanga buli omu n'omukisa gwe ekyokubi kyembadde nsaba ekirala kubanga abantu bennyini aboogera nabo teboogera nsobi zaabwe ze baakola boogera bibi sayidi emu yokka okitegeera naye kyembadde nsaba olw'okukuuma ekitiibwa ky'obukyala kirima njogedde ntya olw'okukuuma ekitiibwa ky'omukyala kubanga kyebayita a strong woman omuntu okufuuka strong woman kuba erodde era Daniela she's a strong woman oba okitegeera kyembadde nsaba kubanga betunnyonnyola abasinga tebabiriiko kubera si bamutumayo senga siki twandifunyengayo abantu abatuufu tulina okunnyonnyola abasobola okugumira ebyama byaffe ne batuwa n'amagezi amatuufu naye ojja kakkana nga bonnyonnyola olwedde kuliko abatayagala bbaawo oba kyegamba okitegeera kuliko abaali tebabaagaliza kuba mwenna ng'oli ajaganya n'obujaganya nti yali yeeraga yali yeeyita ki yali amanye afunye eki oba kyegamba okitegeera so kyembadde nsaba olw'abaana kubanga tukakkana nga mu nsi byonna bye tukolerera ebisinga byonna bituvaako netusigaza abaana baffe tubalize naye ndowooza ne Chameleone omanyi omuntu gwali webase naye nga sinaba kugenda ku Chameleone wo siko naye kampisewo obubaka bwange obutonotono ngenda kugamba omukyalo oyo nti si yasooka kwawukana n'omusajja twalabako ne Zowena wano yanobakokko naye yadde baali bafunyemu obutakkaanya tetwawulira nnyo ng'avuddeyo mu mawulire akole ne YouTube ezaaliwe kaseera ako nebuzaniro teziriiwo yandibadde asobola okukozesa emikutu egyaliwo nga Facebook mwategeera mutya nti anobi omusajja yayimba n'oluyimba maama w'abaana bange era bbawe yennyini yalutegeeza nti omukazi yakola ki otegedde bulungi olw'obulumi bwe lyakola ki bwe yali ayitamu naye ntwala omukisa okutegeeza nti naffe abalala abatali bakaserebu nga bbaawo tulina embeera ze tukola ki kubanga obufumbo lawunda abawutu eyanyize ku makya bw'agenda n'akola byakoze bwe yeetoololera mu nnyumba mwakola ki mwadda wabula ekisinga ofuga obufumbo kufumbirwa muntu gw'oyagala ng'osobola omusonyiwa emirundi 99 nga tanneenenya n'ogamba nti oyo gwe nakola ki gwe nalonda naye okuggyako nga baamukufunira naye mba mwekwana mwena ne musiimagana ddowooza ebirungi bye yali akoze gy'oli osinzireku ebyo omukole ki omusonyiwe byebibadde ebigambo byange ebyolwaleero mbategeeza nga ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga ngenda kubeera Bulenga ku Vanirowi ne bakwano bange bangi nnyo abakola ku nsonga z'amaka n'ababasale abeewaddeyo kutuwa basale nga Kikonga Advanced Brain Train Kinaawa bagenda kubeera nnyo nga batuyambako ku basingo mothers abalemereddwa naye abasajja mbasaba mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe kubanga kati nyina abaana abeetaaga basale 11 naye nga nange sina wazikola ki naye obasanga waka nga batudde awo toyina nti government ekuyamba mu kino balowooza oli bulungi nange bannaye ntwala omukisa olangirira mu butongole nti ndi bubi siri buki
siri bulungi naye ku musomo gwa senga nze nja kubeerayo okusobola okulaba abe bana basomesezza ebintu by'omu kisengo babitegedde ye okola otya ajja kubeerayo kubanga ssebo yasuubiza n'okungulako emmeeza nnamba era ntwala omukisa bategeeza nti ngenda kubeera ne mwami Katumba ono abantu bategeeze bwogenda obanyonyola experience gye wayitamu kati oli omu ku basajja abatulugunyizibwa oba gwe watulugunya nze ndi taata tunabitegeerako olwo nabitegeerako olwo kale wabula byonna mu byogedde Saimu kyembadde nsaba temwogedde ku kamiliyoni ekimani bagamba nti kamiliyoni nti nga yengo kale oba musulayo akagambo nti ze kamiliyoni nga olwoleta tadiyasi kisooka munnaamukola ki amumanyi oba okitegeera ekyamazima n'ekiri mu maddanira kamiliyoni asinga okikola ki singa okimanyi ekisooka kamiliyoni ffe tuve ffe byaffe betuwa birijjeno okusinza ku byetukoze eki kamiliyoni ekiruma mukyala we okikola ki okimanyi ekisooka n'omuntu asobola okwogera n'eddaniro olina okuba nga omukola ki ng'omumanyi abakyala bano nalina watukanga ne bwosindika nnyina eddembe lyolisembayo okufuna kwe kumulowoozesa nti akoze eki okumulowoozesa nti awangudde olina okugaba wiini omukazi buli w'oli mu mawiini agenda kukola buli katemba abakazi tebakola ki yewangula dda kuba yanoba tekuba era nalaga kamiri ntasobola mukazi kati muwulu kwekyo ekitawaanya omukazi ku kamiliyoni kyamanyi kamiliyoni agabe wiini omukazi ayagala bulamu nedda abakazi abasinga abaawukana ne bannaabwe abayagala ofe abayagala obakusange nga wagwa ddalu abayagala akusange nga ozunge ng'omusana naye ng'ate taata naawe mwabye Saimu empalaata bw'emoyo omuntu mama yananyumira obwannamwandu naawe mwabye tewali omusajja yenna anyumya ebyekisajja oba kisajjasajja wamma omusajja abaako ebyama by'alina okugumira anti kamiliyoni yatondebwa kuba musajja lwakuba nti bad chance waliwo abasajja abaali balina okuba abakazi obusajja ne bubawabako ne bubagwira naye nga balina kuba abakazi